أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. abatulabe ku support izamu Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi mwenna abali eyo tukyagenda mu maaso omukomu Sheikh Saddam Migadde ne Anwar Temwesi wano ku support izamu Uganda batutematema kibayita obwengula sebo kitiibwa nga tukomyewo ekitundu kyaffe ekyokubiri. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tania ni sebo mukama waffe tukusaba ogende mu maaso ng'okyennyonnyola abantu manyi olulimi luno lukaluwamu naye beera ng'onnyonnyola abantu inshallah sambye tusiibule abatulaba biidhinillah. Naam, nga twalitambula mu musomo gwaffe tunywa terminologies ezikozesebwa mu lulimi lwaffe olw'obwengula. Katugenda ku terminology ey'omukaaga gye bayita the Milky Way. Waggulu wali twogedde ku galaxies. Tugamba nti galaxy it's a group of stars. Kyekibinja kyaki ekyemmunye. Ennyonyi ebibinja ebitono ebibinja ebiki ebinene. Kati wakyo bayita Milky Way. Milky Way kyeki ye galaxy oba ye group ya stars oba ekibinja kya stars ffe tuli bakiyita Milky Way galaxy. Eri mu bumu ku butini bu galaxy obutini. Kati ekibinja ky'emmunyeenye iffe mwe tuli kyobola bagita Milky Way. Lwaki zaatumwa Milky Way? Kwoga Milky Way bikwataganya n'ebyobwengula nti bwe ziba bano baba bagenze n'ebima byabwe waggulu eyo okuzirengera oba okuzinoonyerezaako bazirengera mu zino embeera z'olutaatata. Kati emmunyeenye zino ziri mugundi mu space fwe tuli mu solar system fwe tuli zirabibwa nga zirimu olutaatata. That's why it was to Milky Way oba zaatuumwa Milky Way na science. Kiva ku ki? Okusinza ku kiba kirabika mu kyuma wali bwe baziraba mu nze mba nnengera essaati eyo ngiramu olupinki so ogamba it's a pinky way. So nabo baba balengera emmunyeenye zino olw'obungi bwazo n'okwaka kwe ziri teziba za kuwangaga mu mulowooza zikola olutaatata. That's why zaatuumibwa Milky Way. Kyo mukitegere Milky Way kyeki? Ogambye nti ye Milky Way galaxy ye galaxy emu ku galaxy za stars oba gurupu ya stars entono ziwalisa otya mu lulimi oluzungu dwarf galaxies. Kati mu dwarf galaxy mulimu kye bayita Milky Way galaxy. Kati Milky Way galaxy yeyo galaxy oba kyekibinja ky'emmunyeenye naffe mwe tuli omuli ne earth yaffe n'emmunyeenye emu ku zo gye bayita saani ng'emu ku mumunyeenye obuli mu Milky Way galaxy. Ffe twetoloola ki? Mmunyeenye. Twetoloola mmunyeenye gye bayita saani kubanga seka kitunnyonnyola dda nti ne tulina emmunyeenye gye twetoloola bagiyita saani. Ensi eno yeetooloola essaani eyo enjuba eyo rotating ng'egigoba kugamba buli bwe yeetooloola okukola kye bayita omwaka. Sibonyonnyola mpozi sebo ekitiibwa tukwebaza engeri gyojja otwalamu abaddu ba Allah era nga tuwulira nga waliwo kugamba okutya Allah okupya kuwulira nti kuyingidde muggwe okusinza ku ebyo byotegedde biri muki mu bwengula oba kya mu bwengula. Mpozi kyenyinza okubuuza Milky Way galaxy eno ogambye nti yemu ku galaxy oba yemu ku gurupu y'emmunyeenye entono nga naffe ate mwe tuli munda muyo eyinza kuba ng'erinamu munyenye nga mmeka? Nga twagambye nti galaxy zino nti mulimu munyenye nnyingi nnyo nambadde ffe tuzitulaba wano ku nsi naye kati Milky Way eno gamba emmunyenye eziteeberezebwa okuba nti mulimu nga mmeka? Mulimu
billions 4 okudda waggulu galaxy eyo. ng'ate emu ku munyenye zaamu ye star etusemberedde ennyo naye ng'ate nayo mbunene nnyo. So ebintu ebitulaba mu bbanga eryo n'amaaso gaffe temulowooza nti the way you see them oba the way you see them is the way they are, nti si nti nga bwe biri fenaffe wetubiraba wabula binene ate Allah yamanyi obunene bwabyo n'obungi bwabyo. Akaami akatono okanyemera mutala wa mugga kati toweegomba kusisinkana munyenye emu ku ezo. Kakati mutuvudde ku Milky Way tugenze ku kigambo ekirala terminology edala y'omusango eyitadde universe. Kati universe kiki? Kati bw'obanga owulira ekigambo universe golooza kiki? Kugamba the word universe it's all about space and time. Okula tuyinza kinnyonnyola tukya nti universe kiki? It's everything that exists. Nti buli kintu kyonna ky'olaba ekiri ku nsi oba ekintu ekiriwo kiri mu universe bakiyita universe. N'ebiri mu ggulu. For example, ensi the earth ne planets ezo omusango zetwogeddeko, moon gyetwogeddeko, enjuba, omwezi, stars zino zetwogeddeko ziri mu kyebayita universe. Yani buli kitonde bakiyita universe. No, buli kitonde mwe kiri kyebayita universe. No. So everything which exists buli kintu ekiriwo alwaqi yani everything ekiriwo fil waqi kyebayita universe. Era obanga owedde nti universe kyeki batwaliddemu earth planets zonna n'omusango zetwogeddeko ne batwaliramu emmunyenye ne batwaliramu omwezi n'ebisigadde. Nga tumaliza okutegeera terminology eyo tuzzaako solar system. Obwedda tuwulira solar system kyeki? Solar system system y'enjuba n'ebigyetoolodde. So nga tugambye nti enjuba gye tulaba oba gye tulengera mu bbanga kuliko ebigyetooloola. Nga twagamba nti ensi yaffe eno kwe tuli yeetooloola enjuba. Wabula njala nkutegeeza ensi eyo yeetooloola enjuba. Ne planets endala zeetooloola enjuba. Kati oyinza osanga Jupiter kubanga ze zimu ku planets eziri ku ki ezeetooloola enjuba. Katugenda kumanya kati planets zino walowooze bayita inner planets ne outer planets. Nti planets ezisemberedde enjuba tugenda kuzimanya zeziriwa. Wawo n'eziriko ka distance ku njuba. Omunfuna bulungi mukama wange tuli mu solar system tuli sagadde weerabire tuli kutegeera system eno enjuba n'ebigyetooloola. Kakati nyala nkunyonyola nti enjuba nga bw'ogiraba bw'oti all planets ezigyetooloola wabula seeru. Waliwo planet gye bayita Mercury yeddiridde enjuba. Okitegedde? Mercury bw'evaako kugendako Venus. Bw'oyogera planet oba otegeeza ekintu ekiringanga ekifaananyizaako earth. Twagamba mu Luganda twagamba sengendo naye sengendo kiba kitono kitwalira nti planets. Kati nga olaba earth olaba ebintu ebiringa earth. Katono mu kumanya solar system ngeri tugambye nti ebyetooloola enjuba byebiriwa. Tugambye nti waliwo ebigiriraanye enjuba. Mercury yonga planet yeta Mercury ebiriraanye ki? Ebiriraanye enjuba. Mercury weevaako watu weta Venus. Planet weta Venus. Venus weevaako kugendako Mars. Mars weevaako tugatudde ku earth. Nolaba obuyinza bwa Allah omusana guno buyita mu planets niho okutuukaho gumu earth. Ziteeberiganye bwe zitukugamba esooka kuba mu ezo. Esooka kuba muno nejja mpaka ku earth. Allah wabuyinza. Kyezo omusana kumanya Allah wabuyinza era musaasizi gye tuli tosobola kufuna musana ku direct okuva nti engeri ensi gyetebaganye mu njuba tosobola kufuna ogwo musana direct. Allah ajja kufurizinga step by step. Kati zibayita inner planets tugambye Mercury, Venus, Mars neki ne Earth. Ekitegeeza kitwala n'ebbanga ddeneko okumanya. No, tujja kusoma mu maaso distance tujja bisomako mu maaso ebinyera. Kati oba bayita outer planets. Ate zo ziri mabe yani kugamba ziri ku ka distance ku njuba gye bayita Neptune. Oba ojuliddeko Neptune. Neptune. Ova ku Neptune ojja kuddako ku Uranus. Ova ku Uranus odde ku Saturn.
ova ku Saturn odde ku Jupiter. Ezo na planets Allah aziteeka mu ezo baziyita outwe ziyita outer planets. outer planets Ziriko ka distance ku kyokka nga ate nazo era ziri muno mugundi mu solar system yaffe eno. Solar system yaffe. Solar system twagambye kyekiriwa. Solar system ye system y'enjuba n'ebigyetooloola. So bino byonna byetooloola njuba. Wabula ebigyetooloola nga bigisemberedde inner planets. All planets ezeetooloola omuli Earth, Mercury, Mars ne Venus. Nabawo nezeetooloola naye nga ziriko ka distance. Amannya gano ani yagatuuma kubanga mpuliramu amannya gasigategeera. So amannya gano abagatuuma be bano bannassaayansi abagenda okulaba nti banoonyereza be bagatuuma. So be bamanya ebigendo byabe basinziira ku kyogatuuma gatyo neffe tubateekamu ne Satan. kuba tebakola ki. So Allah Ta'ala tugamba mu suratu naye Earth yo Allah yagituuma. Allah yagituuma kyova leero tekyuka. Naye bino balina ebigendo byabyo byetegenda kusomako olwaleero balina bakatonda baabwe bebatuuma ki naye ffe tufa kubategeeza kiriwo ekiriyo eyo waliyo ebintu ebyenjawulo kino nakino ekyatumibwa ne Allah tukibategeeza nti kyekino ekyatumibwa n'abala basina sayansi nakyo kyekino. So Allah tugamba suratu Qaf aya ya 6 afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha. Abaffe abantu bano tebatunuulira butya Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatonda ggulu waggulu. Teyakoma ku ekyo wazayyannaha wama laha min furuj. Eggulu nga woolira ne bituzze twogerako mu bwengulu ebyo na byonna Allah yabiteekateeka naye natabiteekerako ki asansiri lifts ebintu ebikola ki ebibiwaniridde. So ebyo na byonna bituzze twogerako ne bituzze tukonakonako biraga bulazi nti Allah tabaraka wa ta'ala wa buyinza era tukitumalira okuba ntukola ki tumusinza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mwenendo abatulabeyo ku support ezamu in Uganda ekibuga bwe kityo mukibadde nga kibugumiridde mu kaseera omusajja abadde akyatunnyonnyola kibayita obwengula nabwe kityo akawewo kuliranga katandise okujjajjamu olw'ensonga musajja ebigambo byayogedde nawe obuwuliriza n'obiteeka amatuugo n'omutima gwo n'obuteekayo n'obwongo bwe n'obussaayo ojja kubeera nga newankubadde tonnasiramuka ogenda kukkiriza nti mutuufu eyatondera ensi ali omu era osiramuke lwa Allah. Bagamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah kikumalira okuba nga oyingidde eri obusiraamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusisinkane mu episodes ezinaddako. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير